Ekibiina ky'abeegassi kisibye Pewosa Nsindikanja keyeterekera Cooperative Society ekya paaka empya mu kibuga Kampala kijaguzza okumalako omwaka nga kyeterekera n'okwewola. Omutandisi w'ekibiina kino Katongole Vincent asinzidde wano n'akubiriza abantu okwongera okwettanira ebibiina by'obwegassi bwe baba baagala okweggya mu bwavu. So nga tuba mukulira tunganya obukane tusigala tweyamba kyekiri kiyagamba nti obumu ge maanyi ekyo mwenna mutye ebibiina tekivuna. Katongole ajjukizza abasuubuzi okunyweza ekiragiro ky'Omutanda ekyokwerinda akawuka akaleeta mukenenya. Kubanga banne omulamu yasanyuka, omulamu yabaawo yakola byatuusikisa, omulamu gw'akawuka twewale endwadde ya siriimu engeri zonna okwekuuma era kukolina okwekebeza. Omumbejja Nakalema Anet Kwagala Kwekiyemba nga musomesa wa CBS Pewosa Nsindikanja keyeterekera Cooperative Society akuutidde bannapewosa okulembeza amazima n'obwerufu bwe baba baagala okugenda mu maaso. Bagamba bw'oba omanyi oli mu lyaz'amaanyi oli mubbi toli musasuzi yambe weekolera era nsaba bamulima okuteekiririra. Ssentebe w'ekibiina kino Muyingo Henry yeeyanziza nnyo omuterego olw'okutandikawo ekibiina kino ekiyambye abantu okweggya mu bwavu. Liiso lya Mpanga yalengera wala kubanga obwetaavu bwa ssente bwali butususeeko nga butusuula ku bamanerenda abatuvana okutwala ebyaffe. Naye Ssaabasajja bwe yasiima n'atusiimikira abasajja be mu kitongole ekya CBS Pewosa tulabira ddala nga ekyamazima obulamu bukyuseeko osobola okuterekayo ku kasenteko ate bw'otegeeza ku banno nyinamu obwetaavu basinzira ku kali k'otereseeyo tebakuwola. Oluvannyuma bamemba basinze ku bannaabwe mu kutereka baweereddwa ebirabo eby'enjawulo.